Okello, is it true? No, my lord. I plead otherwise. We are in court. Could we please have some peace and calm? Is it true? I plead not guilty, my lord. You plead not guilty. Mr. Okello, is it true? No, my lord. I plead otherwise. We are in court. Could we please have some peace and calm? Omusajja yatematema abaana bana aba nassale akawaŋŋamudde agambye omulamuzi nze tegunsinga. Bamubuuziza kituufu watematema notta abaana bana abasigadde ne bagendera ku bisago akawaŋŋamudde n'agamba nyaba omulamuzi nze tegunsinga. Egyo emisango sigikolangako wallahi bilahi tallahi lillahi. Okufiira mu kitooke kya gonja omanyi osooka kulayira nga tunnagenda mu kooti nga tebannakuyimirizaawo ne bakwasa bayibuli oba Quran ne bagamba layira kati engeri ali Christopher bamugambye Christopher kwata ku kitabo ekitukuvu ekyo ekya bayibuli olayire nti kyogenda okwogera kyonna kituufu oba togenda kulimba togenda kuwayiriza wadde watyo n'alayira. Wamaze okukuba ebirayiro omulamuzi n'amubuuza nti is it true ddala kituufu watematema abaana bana wasanjaga abaana bana era bwotyo n'obatta. Omanyi okutematema kirala n'okufa ku kirala. Waliwo kye bayita attempted murder. Singa tebaafa yandibadde nga attempted murder naye kati ate eno ebeera murder. N'akawaŋŋamula n'agamba omulamuzi si kituufu wadde n'akamu bampaayiriza bansibako byoya bya mbuzi kundiisa nte oba ekitooyo kibeera. Naye njagala otunuulire omusirikale oli owa prison omuddugavu nga Okello ayogera. Sooka otunuulire fesho ye otunuulire engeri gy'ali mu mutunuuliramu. Agamba ayi Mukama Katonda singa osobola n'osindika laddu n'ekipa nekifiira wano. Kwegamba ennaku enyiike fesho ye kyeraga ng'atunuulidde omusajja ono kooti y'abantu. Bagambye guno omusango baguwoleza wakati mu lujjudde lw'abantu tebadde mu court session nga zino bagututte gaba ku church namungi w'omuntu we yeye okwera nga awuliriza emisango. Kanzireyo nkuleetera ebirala. Kansooke nzireyo nkuleetera ebirala.